Fresh Daddy. Yeah man. Ogambo tatata. Bana yewe service nga watya nnyo. Waye mbera abantu balwadde corona. Okay. First of all, ngasina bakola interview no njaga ku appreciating. Thank you very much for pushing a music owo wamuno omwana. Si changu. Thank you very much olokubera Fresh Kid. Ekyanze nchigambye. Thank you very very much. Right from project 1 to project X. Zonazo no bera ngo pushing a Fresh Kid. Tusimia dala. Ola mugamba buti. Ola musibo biki. Okay. Tuli wano 2020 yatuyisa bwati atyo ate gwe yakuyisata. 2020 tabadde mwangu nnyo kubanga byatandikanga ebisaaga. Neera omwaka guweddeko. Okay. Guweddeko. Tuli mu 2021 already now. Tusuubire ki okuva Fresh Daddy Rastakat? Fresh Daddy nyina akayimba kwenjagala shootinga video. Okay. Mayinza bwe mba ndeeta sireeta ku speed obwange sireeta rapid mpola. Okay. Nenga weekalika mukajja kujja. Omwaka mulambo genda kola kayimba kano. Akesaawe n'ak'omwaka guno. Oh. Kengendo otandikirako okugulawo omwaka. Ate nafuuka muras. Nafuuka muras olweda trending tobimanyi nawe. Ne kamuze muko kati this is a personal question. Concept ene evaawo y'okufuuka rasta kuba ndabira kati mu buli kimu nyambala right from engage oyambalamu oyamba yadanga rasta. Okijjawa? Ate saawa eno enkya ngenda kyusa kaviri kati kano ngakoye. Kaviri already wasiba kasibe. Bulungi. Fresh Daddy yali abawakana. Abawakanira bwerere kati enkya ogenda kuntuukako ng'ate nakyusiza ka style. Nga style kyawo oyinza okusaka kapatawo oyinza okusaka kakenzo stamina. Ngenda kusiba ka dread kali akalala. Okay. Ak'obutonotono. Ngera rasta. Gwe minene njikoye. Fresh Daddy enzo okuba otuyiiya. Gwerinda kwa bulinzi ojja kunoonyako. Okay, nga tujjeko nafuuka muras project sendala zolina mukama. Project nina zino zennyini ezasooka amazike bakyawani. Ogamba empya? Empya. Empya sijja kubikulirako naye nga nawaawo sente zaawula. Okay. Lwanyuma bulungi lyrics z'amaayo jaziwuliramu awo. Ani akuwandiikira Fresh Daddy? Nze kati olwo nze nalweyiizo. Okay. Nabaddeko ne Khalifa nago olunaku olweggulo nagamba ebivulu kasaba bitabwe bati. Asooka kola concert bagiyita nkuba obucupa. Ngera gwe main act. Sisobola kumenyawo kyagamba kubanga ejendi wange oyo omukuyandika mu kintu. Oba ayogera lwakuba yali kigambye okuba mbu yali nga yatidde bucupa mu kuba kati ayaga kwebuzabuza akole concert nga yitya muggo. Kati sisobola kumala science we omanyi abantu abo abaludde mu industry. Ayinza okubanga olwalina kyabazemu ekyo kubanga ebintu byakubala nga bw'obala business. Okay. Okyalina enkolagana ennungi ne Khalifa? Khalifa twogerera mukubira kasimu ne tunyumya ne mukyalira ku badikala kitaawo. N'okuva lwavayo tokyakolerayo? Omwaka guno nti nsuubira fulumizaayo akayimba. Okay. Tusuubireyo collabos eni? Kolabo yo tugenda kukola tujja kukola ne yange. Nga bwe wakola eriwa? Oluyimba n'omwana. Mpozi. Yadduba wate nga lw'amaanyi. Okay. We're pushing a Fresh Daddy. We're pushing a Fresh Kid. Now tonight we're pushing a musical. Yeah, entertainment industry. What do you predict this year, 2021? 2021. Tungenda kuleta biza kukula. Okay. Tugenda kolera mu concert. Ogenda kola concert bia birungu. Concert nja kola. Lugogo Nambole. Fresh Daddy okanga. Nga wakolerayo ddi. Anewe nafuna hafu y'ekisawo. Hafu y'ekisawo gibe emitwalo ebiri egy'abantu. Sijuzanga simba bwakikuba nakijuza. Nambole hafu yakyo gibe emitwalo ebiri. Fresh Daddy olina bagize emitwalo ebiri. Asobola okusasula ekitwalo eky'ettaano okuyingira Nambole. Tujja basabanga pita oba 15. Emitwalo ebiri ye hafu. Basikiriza. Kale obubaka bw'obusembayo eri abakulaba. Amanya Fresh Daddy Uganda. Kyensinga okwebaza mwebale kwagira Fresh Kid. Fresh Daddy mwebale muwagira yakuba mukabuna mawange eno. Ate nkyaleeta obukodyo obulala kye mwina okumanya. Omusajja w'amaanyi. Ngenda zikiza. Okay. Thank you.